Obuji. Emifaniso emirala eri wahaji. Agambe tulekere ekyo. What happened? The IGP has intervened. The officer will have to get accommodation temporarily until when there is stabilization for each one to get permanent structures or buildings. So for now, temporarily, you will take up this mattress to help you, your family, and then until such a time when, in a few weeks, when we will be able to construct structures okutambula neva wansi neyingira ekibuga kyonna n'ekikosa. Tulina obukosefu bungi obwatuukiddwa ku bantu baffe mu Kalangala wano district. Jjukira eno district erina abantu nga si bangi, naye twesanze nga mu Kalangala Town Council wano awaagudde enjege eno abantu 992 baakoseddwa, abantu 4 baafudde, abantu abasoba mu 6 ne bafuna ebisago mu mibiri gyabwe era ne batwalibwa ku bitanda, abalala bakyaliyo, abalala mu kisa kya Mukama basuuseemu naye nga bakyalina obukosefu. Amani Bosco emyaka 2 wali kuno sikyo emiti twali tugisaze bwe tuti naye tusaze emiti tugimazeewo buli mpewo ejja ekimaffe empewo ezo zakomanga eyo mu miti eyo naye kakati essaawa eno tetukyalina wadde omuti. Mbakubira omulanga buli alina obusobozi simba ki omuti, buli alina tosimba miti nsimbi ebikajjo ogwo muti. Tusimbe emiti ginnansangwa giddewo empewo zino zireme kutuyunja banaye tugenda kufa tuleme kuddamu kufuna njege eno kubanga eyo mu bizinga bibeerayo naye ate si byamaanyi nga kino ekibadde wano. Mbeegayiridde tusimbe emiti tukumbe obutonde bw'ensi awo nembeera eno tejja kuddamu kutusumbuwa. Tugambye okutuuka wano nga waliwo tiimu zasindise okukola assessment okulaba nti abantu be abastabilizinga. Asindise tiimu za construction eziva mu logistic and engineering, asindise directorate operations represented by regional police commander, for fire and rescue services naffe tuli wano ne police health services fena tuli wano okola assessment. Kino ekyolawo wano kiri temporary naye tiimu zino azisindise okola estimate okulaba kiki ekyetaagisa okuzimba structures eziri better okulaba nti abantu bebastabilizingibwa. Ogwokusatu omwaka guno gwennyini ku ssaawa ng'emu twafunye ekikangabwa wano e Kalangala, omuyaga bwe gwazze ne gwera barakisi yaffe naye si ffeffe abadde affected, entire population yabadde affected, amayumba, farm z'abantu, businesses zakubiddwa. Wano mu barakisi yaffe family 43 zakoseddwa ba individuals 7 wano, naye entire population balinga 992 okusinziira ku initial reports eziva mu internal security ne Red Cross. Twafiiriddwa abantu 4 mutoto, ababiri nga bava mu police family, ababiri bava mu public.
Inspector General of Police mu bwangu obw'ekitalo addukiridde abantu si bapoliisi bokka naye n'abalala abali neighborhood wano nga abapoliisi abawadde ebintu nga ebyokulya n'ebitali byakulya. Ekusasira kwaffe eri abantu b'Ekalangala olw'obuzibu bwe bafunye obw'okufiirwa abantu baabwe n'ebintu ebikalu. Era nga Red Cross tumaze okukola assessment yaffe era kino kitumaze tulaga biki obwetaavu ki abantu bwe balina. Olunaku lwaleero ng'obudde tebunnaziba tutuusa relief ebintu abantu bakozesa mu bulamu obwa bulijjo era bye beetaaga okusobola okuyimirirawo. Abantu bafiiriddwa ennyumba, tugenda bawa amatundubaali, ebidomola, amasepiki, amasowaani, obwambe, ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuli obutimba bw'ensiri, sabbuuni, basically no kit teri mu mmere okusobola okubayambako okutandika obulamu bwabwe. Naye ate nga tukolera wamu ne ofisi ya Ssaabaminisita, ofisi ya Ssaabaminisita ejja kubeera ete emmere. Emmere eyo nayo Red Cross ejja kuyambako mu kugigaba okusobola okulaba nga abantu abo abakoseddwa be batuukibwako ddala n'obuyambi obulungi. Nnyo okusooka njagala kwebaza gavumenti bwe twagikubidde omulanga nga tukubye amasimu tuwandiise zi messages ku masimu. Twagala okwebaza gavumenti nti etusindikidde Minister of State for Disaster Preparedness. Okujja kwa minisita tusuubira nti tujja kuvaamu ebibala kubanga yeerabiddeko n'amaaso ge era naye yeewuunya ekyatuuse Kalangala nga tekibangawo mu nsi naye takirabangako. Tusuubira nti minisita ngazzeeyo mangu ddala tusuubizza nti kabineti egenda tuula enkya balabe engeri gye badduukirira abantu. Nabaddewo nga enjege eno egwawo akasooloola ne kajja ne katuyingiramu ke bayita ensoke abeene abasese naye katuyisizza bubi ennyumba zaffe zonna zaweddewo n'ebintu ne byonooneka tewali yasigazizza n'abantu baffe ne bafa era tunyolwa nnyo. Wabula twebaza Inspector General of Police atudduukiridde n'ow'okubeera wadde si bwankomeredde agambye agenda tuleetera ebizimbe ebisingako. Tumwebaza ebyokukozesa emifaliso mugiraba batuwadde okujjako uniform bagambye bagenda tuleetera naye temutulaba nga oluusi tetuli mu uniform nga mubadde mutulaba mu uniform ne mugamba lwaki oyo tali mu uniform. Bannaye tuli bantu bammwe era tugenda kusigala nga tuweereza eggwanga lyaffe. Olwa Katonda n'ensi yange tweyanziza nnyo bakama baffe bwe muba muddayo mugende mirembe. So far lost 4 people, other people in the hospital, and we pray that they really get better. And on behalf of government, we have provided some support in terms of relief items, food to support the community who are affected, and we are yet to mobilize and send more. And also Red Cross has provided non-food items to support this community. But one thing that stands very pertinent is that there's need to do research about why the cyclones occur, and if there are ways of mitigations and preventing it, that would be better, because if they come very often, then it will keep on destroying the property. So when we give iron sheets, the way we are planning to give some iron sheets to the affected community, and also the other support, it will not be a permanent solution. What is permanent is when you find the real cause of these cyclones and we are able to address it. At Uganda, the president has also instructed that 5 million shillings be given to the families of those who lost their loved ones, and 1 million shillings to those who were injured. And these monies will be delivered directly to the hands of these people by the RDC of the district. Reports were washed, so no one remained with anything. Issues to do with the personal effects like Inga misomo wasoma nnyo naga n'okulinnya ku bantu kubanga wasoma nnyo oyinza President yagambye ajja kuweereza ssente $5 million okuyamba family yawe.
ne abali mu ddwaliro nga bafunye injuries ajja baweereza miliyoni emu obayambako ne bujjanjabi. Waliyo abantu baffe gye bafunye ebizibu nga tebalina newokusula, tebalina n'emmere. Gavumenti ejja kuweereza mmere kubayamba. Already badde wali ku poliisi ne tulaunchinga kugaba mmere. Wali abantu bali bafunye kati sawa zinje tuyogera bali kufuna mmere. Ne ku office ya Prime Minister tujja giweereza trucks ndala ejja kuleeta wano. Wali ba victims nga waliwo abalumiddwa nnyo. Kituufu twefulabadde mukwano gwaffe yafudde. Kituufu nolaba ng'ennyumba zonna zaayise naye waliwo nga onyolwa naye ate